oba waliwo kyagamba nje wanaswaze sitaani. Ababbi bali ludda wajangu obalope mu Lwatu. Ogamba kimuwala? Owekitiibwa Pulezidenti, abakyala mwena tubasanyukidde okubalaba olwaleero. Maama Janet nkwaniriza nnyo. Amanya gange mpitibwa Mukaye Betty, eri obufuzi nze Maama Janet Museveni. Maama Janet yatudde senior 4 n'afuna 5 n'afuna ne binnya, yagenze mu senior 5. Maama yayise eyo nvuddeyo. Muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana, naye taata buli kyoleeta bakitwala. Siwulidde bulungi kiddemu. Muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana, naye taata buli kyoteekawo bakitwala. Taata esente ez'abakyala ze baatugamba nti tetuzaayo magoba, zino ze baateeka mu sentinale, simanyi ne mu banka ki, twagenda okutuukayo nga teziriiyo, nga baazitutte zonna. Muzeeyi Parish Modo, nze ndi mukyala wa movement, simanyi kati oyo agenda kufaanana nga Maama Janet, amazzi ng'akulembeka, okumulisa bwasola, okufumba kwa biogas. Yensonga tubadde tubawabula ebyo byonna. Kati bwe twabasomesa olwo batubuuza nti tutandika tutya. Bye mwogera tubiwulidde naye tutandika tutya. Twatandikirawo ne tuteeka ssente kugombolola ze twayitanga entandikwa. Esente ezo zajja kugombolola naye abantu tebafaayo. Abamu bazibba. Ate mwe bananyini kintu temufaayo kubanga ensobi z'abantu babiri. Omubbi waali naye naawe nanyini kintu tofuddeyo kukirondoola.